Oluvala abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalangala okwekubira enduli gavumenti ku nsonga y'ebifo ebisusse nga beeremesesa okulonda ssaako n'okutiisa abalambuzi. Minisitiri w'Obulimi, Obulunzi n'Obuvubi yazitukidde mu kaweefube okubirwanyisa. Okusinziira ku Dr. Edward Muwanga akulira ekitongole ky'ebiwuka ku disitulikiti Kalangala esinga mu disitulikiti zonna okubeeramu ebifo ng'ebitundu 4.2 ku buli 10 ebisinga by'e Kalangala mulimu ebifo. Dola ndi kati twengeginze Minisitule ya Agriculture twagigamba ndi ffe tuwulira disitulikiti nga tulemereddwa Central Government ekole ki ekyeddizi kati kyobandi bapilotinga enkola eno ey'okulabanga tukozesa methods zonna ez'okuggyawo ebivu. Muwanga agambye eby'emikwe kuba ng'ate ekimu ku bisinga okuva mu ensimbi era disitulikiti y'e Kalangala eby'obulamuzi nga n'ebifo bikyayinza okutiisa abalamuzi naddala bava mawanga ag'ebweru. Naye kati eno tufuna abalambuzi banyinya abajja naye bagenda okutuuka ku mabbiiki gaffe nga bivuwe nga mumaye bw'abalambuzi balina okutambulatambulako mu biki kati ne bibatiisatiisa mu ngeri mu nkola ng'eyo. Ategeeza nti nga disitulikiti bawalizibwa okuwandiikira gavumenti y'awakati ebakwasise ku kulwanyisa ebivvulu okuba nti disitulikiti terina nsimbi zimala. Mu kiseera kino gavumenti esindise abakuumi b'ebizinga by'e Kalangala okufuuyira ebifo n'omukka omuli eddagala ekimanyiddwa nga Fogo Spring nga bakulembeddwa mu Kamishona Frederick Luyimbazi. Dr. Gaputas Katanyidde omulimu okufuuyira ebifo tebasuse kukula ku kizinga ky'Essirinnya nga kino bagenda kukikola enfunda nnya. Tukozesa engeri eziwerako okulwanyisa ebivu ku kizinga kino okulabirako tutaddeyo butimba bw'ebivu obukwata ebivu naye ate era tulina n'engeri eno ey'okubikuba omukka nga tukozesa ebyuma ebikozesa petroli. Ye Kamishona Luyimbazi agambye nti minisitule y'ebyobulimi esitukidde mu kulaba ng'erwanyisa ebivu okubimalirawo ddala. Minisitule ya Agriculture ng'ekolagana ne International Atomic Energy Agency tulina pilot project wano eya cessation eradication nga tutandika n'ekizinga kimu e Kalangala. Nga tugenda mu cessation eradication tugenda kukozesa emitego mingi zetuyita traps. Ekimu ku bikaluubiza omulimu guno kwe kuba nti Kalangala erimu ebizinga 46 ng'okutambula ku bizinga bino balina okubeera n'amafuta amangi ge bateeka mu maato agabasaabaza. Henry Nsubuga yakusakidde Guleno ku Lwawukedde TV.